mufuutsire byonna gye musinzira okubeera nga temugoberera kansuubira buli kimu kitambula bulungi nnyo side eyo. Nange sirina tabu liking a video sharingirako abalala, comment section ebeera open era nga naawe olina eddembe okubeera nga temunayo osulawo comment yo of course ku nsonga ezigenda mu maaso. Tamale mirundi junior kukaweddemu era nga bwe nkutegeezezza kukaweereddemu ddala. Yavuddeyo nabeera nga ate agenda ku live n'abaako ebigambo byayogera era yabiweereza omukulu oyo gwe bayita Mr. Magala, naye munnaaye yamulabudde n'agamba ekyamazima bukyangokera ku makya kubeera nga ovuma abantu nze ogenda kubeera nga ate okuma ku nze waliwo bipya ebisobodde okubeera nga ate bivaayo ngenda kubeera nga ate bibaterawo omusolo okubeera nga ate mulaba okulizaako emabega kati nnyo taata we yamala okubeera nga ate afa omukulu Tamale mirundi senior. Ono omuvubuka yavaayo ku live n'agamba nti sigenda kuddamu kulumbagana muntu n'omu era abantu b'enjawulo baamulabula ne bamugamba junior taata wo kaagenze ekyamazima kaakati mu nsi olimu bw'omu wekka wekka bw'obadde weesigulirangako nga okola ebintu bino obeera nga ate omukubira akasimu n'abeera nga ate atula n'abo abantu beera ovumye ekyamazima ye avuddewo era kati osigadde mu bbanga baamulabula era nga wayitawo ebbanga ttini nnyo naye n'abeera nga ate akikakasa nti sigenda kubeera nga tenziramu emize ekikabo ekyo. Naye munnaaye yavuddeyo n'abeera nga ate ayogera ebigambo ebinene era nga bimuleetedde obuzibu byonna byonna ogenda kubeera nga ate obiraba awo. So liking video nga bwekutegeeza sharingirako abalala ate osubscribing obanga obadde tonawo kubeera nga ate okikolako neka notification beera ku kakooneko kajja kubeera nga ate alatinga buli lwenabandese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati gano ge mawulire agakagwawo nkomawo temubaawo. Magala gwe Magala neesonyiwa, Magala neesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju. Nze siri mwana wa nnyoko aga amagezi mugende mugawo abaana bammwe. Waliwo ekisajja kya bizonto this idiot kino ekyajja ssente wa genosale kino kyasajja kya bizonto kino ekiroge kifuuwa emmindi kyekyani ekyo that idiot. Gwe musajja gwe kyonnoonyaako ojja kukifuna. Gwe Julius omumwa ofuuyire emmindi ng'ava mu bwa Ssaabazonto wafuuka Ssaabazinyi kibeera awo kindisikasingako. Gwe Julius olina omwana nenkana gwe Masiikini tonnayiga nakwoza ndawe yaggwe kutukula kirina ekiri ekisajja kimagala. Gwe Magala neesonyiwa, Magala neesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju. Nze siri mwana wa nnyoko aga amagezi mugende mugawo abaana bammwe tonzaalangako tommanyi munabo butaddewo foomu butudde. Nze ekyali mu leve zituula mu buti ku myaka egyo myaka nkaaga muli mu buti tolina wadde essabo mwosolooza. Basajja bakulu kwebuza magezi muwe emyaka gyammwe ekitiibwa. Gwe Julius egyo emyaka gy'oliko singa oli musaba oyenga ddagala nako kataddewo obutebe n'ekino kimagala. Olina ebyoya mu matako musajja gwe naye lwaki teweewa ku kitiibwa? Mbu you are discussing me, giving me advice. Olinga amazzi omugenzi we yafa yaŋŋambako nkwebuuzeeko kiringa ebyoya. Magala ndeka bisajja mwe muli birogo muli abafu mwe wamwe temulina bijja mbu nabyo bitaddewo ku myaka gyammwe singa mukyatula mu buti to discuss a boy like me who has lost his nze asosofiirwa taata mu nsi bitudde nenagisi yaabyo mu nnyuma bitudde nenagisi yaabyo. Jeniya negendereza ani Masiikini nze nja kuba walevo simanyiirwa sente zibalemye okukolanga mukyali bato munaazifuna mu YouTube naye eriko emyaka ekyo Julius kyalya banne baakyo kiwoozeeyo banne baakyo bazonto mu masabo nzijaako emmindi zo n'okuloganga banno b'okola. Oyina ki Julius? Oyina ki? Musaabazonto n'abazonto iwe zonto yourself gwe toyina pedigree eyogera ku nze wasoma ki gwe embula mbozonto goina bazonto
You were Zonto, that's you. Ye Seville, Mubategevu, Gweto Yogera. Wetunaita abawunye nagisi tunakuyita Julius. Gwe family yo teina cha magezi kye yali yekoze. Gwe nga twayisa abategevu mwete mujja family ya mwetejja. Tewali cha magezi kye mwese bajjukire koki. Ku Zonto ko. Zonto n'abazonto kibeera wa genocide sabiriza sente mu kirimo struggle. Goli munaku nanda we yazoyambala zikutte ebituli bweziti. Mbonde Zonto. Nawe abana bamanyi oli Zonto nawe oteesa mubategeera gwe Zonto. Genda owongeyo bokola nabo nze toddamu okummanyira. Nze nabagamba saagala kummanyira. Siina gyenkeera saba sente. Mubatudde mu buti bwa YouTube bampa amagezi genda ogawe nnyoko. Mwewamwe muli bulungi. Gwe magala kisajja gwe neesonyiwa. Magala that should be the last time ngonjogerako. Nja kuviirayo ndeetaako eyo empanamayo. Gwe ndeetaako eyo enzikuyo ojja kumbuulira. Nze ni muzibumu. I'm a different brand. Ndi brand ndala. Oba olowooza togenda kufuna sente za YouTube ku myaka 6. Nze gwe muteesako mbasinga obugagga. Mbasinga okuba obulungi. Mutunuya abanaku abo. Mbasaye nga muddamu okumpa amagezi. Bamu abanzaala. Ekisajja kizonto kyantama. Eddogo erikuwunyako n'emmindi gy'ofuuwa ng'ologa banno bazonto bazonto tewabawongayo n'ologa Dokita Tyamale. Kasajja katuuka Dokita Tyamale wakaloga ne katuuka okufaanana enkwale. Julius ani atakimanyi ku ddogo ly'ozunza. Wenaine bakusaze emisale mu matako. Bakusaze emisale mu mabina Julius. Dogo lyokali erikuzunza ate tolina kyofunye mu YouTube lwa mutima gw'omubi. Wano waloga Dokita Tyamale n'atuuka okufaanana enkwale. Ani gw'otaloze Julius? Ani gw'otaloze? Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior. Bampita Saalongola Duzita zikuba. Muzuku kazoba Kanyamuwanga ate nga ndi muzuku Kabaka Farao kuba Misiri Egypt. Tamale Mirundi Junior. Kituufu ezokumanya okuvuma. Era nga wenkananga pressure yali avuma ne pressure yali avuma nnyo bw'atyo. Era nataba abantu bakulu kitiibwa si gwasoose. Naye kino kikugamba yenze Saalongola Duzita zikuba kituufu wafiirwa. Naye buli muntu yenna akkirizibwa okumwogerako. Toyinza kudda ku Muzeeyi Magala n'omuvuma. Muvuma ng'avuma mutabani wo. Ovuma Muzeeyi Magala. Wena byolowoozezaako ng'ovuma Muzeeyi Magala. Amale bino si byakukuggana nga bw'olowooza. Atawo naye yennyini wadde yayombanga nnyo. Naye alina abantu abakulu be yawanga ekitiibwa. Kati gwe ba Junior mu myaka gyo Tamale Mirundi Junior. Oli levo ezimanyira Muzeeyi Magala. Omuyise mukamwako muvumenga bino ebya TikTok bye twevuma wano. Tamale Mirundi Junior. Okyali mwana muto niwe oba olina amagezi kubya Muzeeyi Magala omwetondereko. Mugambe Muzeeyi nsaba onsonyiwe. Nabaddeko walagi. Ebyo wabaganya okusonyiwa. Nguganya okulaba nti goli solid nnyo nga olowooza nti oli kibanda sigaza obubanda bwo. Enensi eramula. Ejja kulamula. Si gwasoose okwasama. Enzira Duzita zikuba. Kabagezi buka enensi eramula. Toswata toyasama nnyo. Si byakwasama nnyo kwogera kusinga. Gwe yasama mpola. Tojja nnyo. Muzeeyi Magala mumuveeko mwe baddogo. Muzeeyi Magala gwe Junior. Toddanga mu kibeera olunaku olusembayo. Ate leero kikuwonyeza nti nazika ne kitaawo gwe Mazigwe. Kulumbe naliko.
lumbe naliko lwa kitaawo. Tamale Mirundi Junior. Waliwo ensonga lwaki omwana omuto awandiisa pensi omukulu n'awandiisa peeni. Taata bw'abadde akyaliwo obadde owandiisanga pensi era nga buli nsobi gy'okola asiimuula. Naye njagala okikkirize nti okuva lwe yavuddewo wafunye peeni buli ky'owandiika kiwandiikibwa mu bwino omukwafu ennyiiro kyogera ng'omuntu omukulu era nga gwakirinako obuvunaanyizibwa era nga si kyakusiimuulwa. Muzeeyi Mirundi bw'abadde akyali mulamu obadde okuba abantu. Ye kennyini n'akwata akasimu n'akubayo n'agamba nti mukulu munnange nkwetondedde. Tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Mbadde nkusaba onsonyiwe ku lw'omwana n'omwana wange omusonyiwe ku lwange nja mmubuulirirako. Eyo n'ebeera nga Rabba gy'akozesezza okusangula bye wawandiise kubanga wawandiisizza penso. Omulala n'omukuba ye kennyini n'akubira Mirundi n'agamba mutabani wo bw'atanneesonyiwe. Mirundi n'akuba amaviivi era tubalabyeko ne mu buvidiyo obw'enjawulo emirundi mingi nga Mirundi akuba amaviivi ku lw'omwana we. Munnange tuzaala mibiri tetuzaala myoyo omwana ngenda kumubuulirako naye mbadde nkusaba omusonyiwe ku lwange n'abange ey'enzira agisangudde gy'owandiisizza penso. Omulala ng'asangula enziro gy'omuwandiiseko ne bwe kiba tekimwetaagisizza kukubira Mirundi azironga azakimanyi nti oli mwana wa Yozefu Tamale Mirundi n'akuleko olw'ekyo oba erinnya lya kitaawo ne lifuuka Rabba egenda okusangula ono volongoto gw'owandiisizza penso kubanga oli mwana. Naye bw'omala okukula bw'oti owandiisa peeni mu bwino omukwafu era ng'ekimaze okuwandiikibwa kirisomwa nga bw'okiwandiise ewatali kweditinga ewatali kugattamu wabula nga basoma ekyo kyennyini kye wawandiise ky'otakyasobola kusiimuula. Mirundi Junior, taata bw'aba abadde akyaliwo obadde owandiisa kalaamu kyova olaba tewaliiwo nsobye kukomeza wala era ng'okijjukiza banyi nti nze ndi mutabani wa gundi. Essaawa eno owandiisa peeni speed control. Junior, toyina muntu gw'oyagala kukakasa oba gw'ogenda kukakasa nti osobola okudda mu bigere bya kitaawo. Nkimanyi oyina challenge mbwe ensi ekutunuuliza amaaso balaba oba nsobola okufuuka nga taata. Teweemenya. Tamale Mirundi yajja bubwe. Tosobola kutambulira mu bigere bye. Nakugamba nti omulima bw'asiga ekirime mu nnimiro bw'atuuka okukikuulayo oba kijanjaalo kisuula ensigo. Ensigo ezo mu Buganda tuziyita bimererezi era tubirya ebimererezi ebyo mu biseera by'enjala ennyingi. Naye ekiseera bwe kituuka nga tuyina emmere emala tewali addamu kupeyinga attention ku bimererezi kubanga bibeera bimererezi. Ennimiro y'okwogera Mukama yagisigamu ekirime kye bayita Mirundi. Wabula bwe yawulira ng'etandise okunafuwa bagenda gikuulamu essaawa yonna n'ekunkumuka akasigo ke bayita Mirundi Junior. Akasigo ke bayita Mirundi Junior ke twali tutte ng'ekimerereze ekyava mu kijanjaalo kye bayita Tamale Mirundi Senior tudde kali ku puleesha. Bagala kundaba nga oba nsobola okufuuka Mirundi ensi yonna entunuuliza amaaso ensi yonna egenda gamba ngudde bannange nina okusigalawo kuba neetisse erinnya ly'omusajja eddene. Mirundi weetisse linnya lye teweetisse mutwe gwe era tewali muntu yenna asobola kukuteeka ku puleesha nti lwaki tofaananye nga kitaawo kubanga kitaawo mu nnimiro yajja omu just goli kimerereza oba ensigo eyakunkumuka okuva ku ye nga Mukama Katonda agenda kugikuulayo. Ebigambo bye wavumye Muzeeyi Magala byabadde tebyetaagisa olw'okuba oyagala okukakasa bw'okyaliwo olw'okuba oyagala okwolesa obusungu bwo. Ebigambo bye wavumye Muzeeyi Magala byabadde tebyetaagisa newankubadde obeera mwana wa mugagga. Naye okubeera omwana w'omugagga ate kikuwa bbeetu kuvuma bataata b'abaavu. Mwana gwe kyabadde tekyetaagisa. Omanye omuyimbi bw'aba ayimba waliwo gwe tuyita omuzimu gw'endongo ng'okutte microphone oli ku stage. Omuzannyi w'omupiira bw'aba asamba waliwo kye tuyita omuzimu gw'omupiira ng'oli ku pitch.
kakati ndowooza n'omwogezi bw'aba ayogera naddala bano aboogera live wabeerawo ndowooza omuzimu ogumukwata okuva wano mu comment section n'avuma nekyabuvunaanyizibwa bw'oba omaze okuweesa okukimanya nti byempeesezza bigenda kulabibwa bantu naawe atoddemu obiwulirizeeko. Benzi tefulumya mmotoka gyetasoose kuteeka ku road test. Bw'omala okubiwulirizaako osanga osobola okwezzaako ne wano natuuseewo ne kino nakyogedde nodda mu live eddako ne weetonda naye wabuyiye nnyo. Oyagala okweteekamu karakita ya taatawo talina kyatya naye taatawo abadde amanyi ze tuyita job hazards emiteeru mu mirimu era ng'amanyi waayiikira ne wabbulukukira. Ky'ovola mu bintu bino ebyampuuga Kasuku yennyini yagamba nti baamuwaayo akakadde era yasooka n'atwokya naye n'atuuka n'alaba nga obwongo bwe tebumuweereza ekyo. Taatawo abadde amanyi ddi lw'alina okuvuma, ani gw'alina okuvuma, ddi lw'atalina kuvuma, ddi lw'alina okwekweka, ddi lwe yeefuula atalabye, ddi lwe yeefuula atawulidde. Naye mirundi emyaka gyo n'oli okukulaba obulabi ng'ovuma muzeeyi Magala ebivumo byonna by'omuvumye munnange kiweebuulamu kitta moraalu ye newankubadde ogamba nti oli planned kid naye nnoonya obwa planned kid bwo bwambula by the way eryokanga n'etonnya ne tulaba ennyumba bwe zenkanya emyoyo. Waliwo awo obuyumba mu Nakati ekyengera mu kkoona ng'ogenda okutuuka ku kkoona erigenda budde obulungi baatugamba nga wattamala emirundi era Junior oyo ne bw'abadde ng'azalawo abantu ne bw'abadde ng'alangira obunaku nga waayi omuntu ono alina w'atandikira naye planned kid mu bigambo ekituufu tukkirize nti ekyo weeyita kyeyite. Toli planned kid kubanga ne muzeeyi yennyini teyali planned mulwadde era gwe wennyini wajjanga lwasaba onempeke naye kennyini yakyogera gundi angulira empeke mukwano omuntu gwe bagulira empeke omuntu awammanta empeke tayinza kuleka baana nga bali planned kids. Kakati planned kid mbadde nkusaba entalo ezimu ovuge mpola mpola odduka speed nnene kyokka ng'ate owandiisa peni tokyawandiisa penso. Ensobi zo Junior tezikyasiimuulwa. Mbadde nkusaba ekitabo ekyo mwoli mu kuwandiika making sure nti towandiikamu volongoto. Abaali mikwano gya taatawo abatannagenda mu ntaana Junior ne bakugamba nti takubigere waliwo ababadde bakuleka olwa muzeeyi mutabani wa mirundi naye essaawa eno tebagenda kuttira ku liiso. Simanyi oba abo boogezaako okulaga ng'owamalibu bwe yeefunuggulira ku nsujju nti nedda tebajja kuntegeerera nja kwogera ng'oyagala kutandikira ku ono naye kimanye kiwoomereze kizaala enkenku. Oyinza okuba ovumye Magala nga tagenda kukuddiza naye nga ku Magala kwogenda okuwalampirako atawalampika kubanga buli lw'oli okula kakati bw'oli ekivume eri muzeeyi Magala ogenda lowooza nti biri biti ogenda gejja ogambe bano tebakyali saizi zange ovumemu atavumika ate gw'onoovuma ne taatawo aliba yamuvuma gwe tali kuganya kwandaala gwe tali kuganya kumera. Mbadde nkusaba nga bwe wayagala ennyo muzeeyi wo nga bwe wakaabira ennyo muzeeyi wo ne Magala ayina taata ate Magala tayina kikyamu kyonna kye yayogera. Enjawulo eriwo alabika yakyogerera mu budde obukyamu tayina kikyamu kyonna kye yayogera kuba nabagamba buli nsobi gy'okola yeggwa awandiika ekitabo kye eky'ebyafaayo. Tewali muntu yenna agenda kweditinga byafaayo byo wabula gwe omuntu gwawandiika ekitabo kye eky'ebyafaayo n'ebiri kwogerwako singa oliba ofudde. Kiri gy'oli
okuwandiika bwoti ebiri kwogerwako oba kiri gy'oli okuwandiika bwoti ebiri kwogerwako. Muzeeyi Magala bye yayogera byebyo Muzeeyi Mirundi bye yaleka awandiise mu kitabo kye kubanga talina na wamu we yakkonjera. Ate era Muzeeyi Magala n'aggamba ng'omuzadde nti kaakati Junior naye alina okugenda empola munnange. Waliwo ababadde bamutyamu olwataatawo ffe tugamba mu Buganda nti ebukojja bakwagala nnyoko waali. Muzeeyi Magala kye yali agezaako okutegeeza nti ebukojja bakwagala nnyoko waali. Naye bw'avaawo bakojja ne bakujoonyesa bamama muto ne bakujoonyesa bakugamba nti genda ewammwe ku kika wano si wammwe. Magala yali akutegeezaako nti oba osanga bangi babadde bakuleka bangi b'oyisizzaamu eggaali nga taatawo akyaliwo ebitakyaliwo ng'akubuulira ng'omuzadde nti takubigere. Naye simanyi gwani gwogezaako kukakasa okyayimiridde okyasitandinze tuli ba pulandi mulekwa tetuyina mpisa. Mukwano tebaziyimba nga luyimba, tebaziyimba nga luyimba, tetuyina mpisa. Omanyiffe ba pulandi mulekwa nakulabye ne Namwanda omuyisaamu eggaali ayinza okuba yasobeza naye oyo nnyoko oyo amanyi obwerere bwa kitaawo. Oyo nnyoko bw'oba omwadressinga oyina kumwadressingira mu kiti kya nnyoko. Naye ebyo tebinkwatako bya famire yammwe kubanga naye yabadde asussizza nnyo wadde ng'ennyanikula gye wamwanikudde yabadde teyeetaagisa. Naye ekya Muzeeyi Magala wakoze bubi. Magala waliwo abamwagala nga bamulabira mu kiti kya taata ate nga naawe bakumanyi. Leka kugezaako kukakasa nsiba oliro kyafu Junior obwalo kyafu tobuli. Nze omanyi nsobola okutunuulira feesi y'omuntu so mutunuulira ng'ayogera agezaako okwambala karakita ng'eyakita aniga omanyiira mukwano weekaba weekabi tonnabeera lwokyafu. Gwe Junior tosobola kukuba musota, tosobola kukuba mbwa muggo, gwe atasobola kugoba kamyu